My Lord and Honorable Members, Honorable Shaman Malende, I've just received instructions to join in presenting the accused person in this matter. I beg to be put on court record. This case are over. We pray that we will be given a hearing date, and we suggest 8th of October 2024. The case are over, and I pray that the case be fixed for hearing on the 8th of October 2024. We have no objection to the state's suggestion. We only pray that the state can avail us with all materials of evidentiary value, statements, exhibits that they intend to use against the accused person for purposes of preparing for the accused person's defense appropriately. Also to inform court that the accused person has applied for bail and the matter is fixed and the state is aware, and we hope that they can reply to that application such that they don't unnecessarily blow onto the application when it comes up for hearing. We pray. If it may please you, my Lord and Honorable Members, the bail application for Achille Chivubi should also be brought forward to 17th of September, because we are the same and Honorable Members. Why did you prepare for that? How will these people submit without your written protection? Counsel will smoothly. How will they respond? Okay, it's okay, my Lord and members. I just wanted to clarify that all the applications they are filed, so that we do not waste a lot of court's time coming on 17th and then again 24th. But you can as well handle Agaba Anton and then make your application on that day for happens sometimes. Much obliged, my Lord. No, that was just a thing. I thought she was communicating something which we didn't know. Chivubi Akaleo, your case is adjourned to 8th October 2024 for hearing. nga tubadde tukomyewo ku musango gwa muganda waffe Achileo gwe bateekako emisango emijweteke. Oludda oluwaabi lutugambye nti lumaze okunoonyereza mu musango era lusabye kkooti ewe olunaku olw'okutandika okuwulira omusango. Ffe kye tutalina mu buzibu kubanga ne bandisabye enkya tubadde tuli beetegefu kubanga tukimanyi nti emisango mijweteke era kkooti neeruwa paka nga 8 omwezi ogujja okulaba nga batandika okuwulira omusango omuvunaanibwa. Mu ngeri y'emu twateekayo okusaba kwaffe okusaba okweyimirirwa era kkooti yali yakuwa nga 24 omwezi guno okuwulirwa. Era kye tusaba kkooti nti singa kisoboka ekukendeeze kuzinga 17 era ne bali ebalagire batuwe ebintu bye bagenda okweyimirirako oba statement oba ebyo ebizibiti bye bagamba babituwe nga bukyali tusobole okweteekateeka okuwulira omusango ogwo.
era kooti byombi ebikkiriza tulowooza nga 17 tujja kudda okusaba muganda waffe ayimbulwe asobole okuwoza nga ava wabweru nga bwe tulinda ensala ya kooti ensukulumu okuwozesa abatali ba civilians oba abatali bakwata mundu mu kooti y'amagye gye tulowooza nti ensonga lwaki nakireewo akyali wano. Bamuvunaana okusangibwa mbu n'ebintu ennyota z'amagye ewaka naye ate nga kyetukimanyi ffenna nti yakwatibwa ku lunaku olwokuna nga lumu search okwaza kwe bagamba ne basangayo ebintu ebyo nekubeerawo ku lw'omukaaga ennaku 2 ng'ali mu mikono gyabwe kati kyewewuunya ate yali mu mikono gyabwe babisanga nayo cyane so abaali ewaka bo nga tebabavunaana so kwegamba bye bikiraga nti nno emisango mijwe. We appeared in court today for the mention of the case of our brother Chireo, who is charged with the offense of allegedly being found with military pips, which were recovered from that shameful search at his home when he has been in detention for the past 48 hours. The prosecution has informed us that they are ready with the hearing of the matter, and they prayed for the 8th of October, and court has fixed the 8th of October to start hearing of the case. And for us, we have no problem with that, because even yesterday we were already because we know that the case is trumped up and we know that it's politically motivated. We applied for bail, and court had initially fixed the 24th of this month for hearing of the bail application. We prayed that the matter would be brought a little earlier, and court has fixed the 17th of this month for hearing of that bail application. And we shall appear here on the 17th, as we also prayed that they give us the list of all materials of evidentiary value that they intend to rely on before the main hearing. And as we also await the Supreme Court decision on the trial of civilians in court martials, which we think is unconstitutional. Tuze wano ku kooti leero ku court martial nga tukomyewo olwa muganda waffe Akireewo Kivumbi nga kaaso wabategeezezza tukola ekisoboka nga bannamateeka okulaba nga bannaffe bava mu nkomyo. Tujja kudda wano nga 17 omwezi ogw'omwenda 2024 okusobola okuwulira okweyimirirwako, naye ate era ku lunaku lwe lumu tulinako n'okweyimirirwa kwa Bobby Young nga mannya ag'amatuufu agaba Anthony. Weewaawo okunoonyereza mu musango gwa Akireewo Kivumbi tutegeezeddwa nti kwonna kwaggwa ffe nga bannamateeka tusabye ebiwandiiko byonna bituweebwe abajulizi be basuubira okwesigamako, era tusuubira nti bajja kugondera amateeka babeere nga bebituwa. Ate olwo nga 8 ogw'Ekkumi tujje nga baleese abajulizi be bagamba nti be bagenda okulumika nti Akireewo Kivumbi kwenyamiza nti muganda wange Akireewo Kivumbi ali mu kooti y'amagye nga awozesebwa ate nga civilian. Kikoze bulungi bagambye okunoonyeza kwabwe bakumaze. Sirowooza nsaba baleme mulwisayo nga bebadde balwisayo abalala bonna nga weguli omuze gwabwe, naye nga ekisinga okutuluma nti ba civilians okuwozebwa mu kooti y'amagye kituluma nnyo ffe ddala nga ffe abawagizi abali ku sayidi emu ne Akireewo Kivumbi.